kati nze tosobola kunjija mu economy gye batafererako ttaka tebafererako apartment wano tosobola kupangisa apartment twice Uganda ogipangisa emirundi 12 broka najja mwenna n'abaguza n'abawa ebyapa kakati ng'ambo kyanti olina system egaba ettaka limu emirundi 10 nonga nti awo ogenda kukolerawo emirimu giwangaalewo ng'omuntu asobola n'okujja nakireming ennyumba yo after 5 years ng'obadde awantu after 10 years olina janaga wano wandi mugenda okuddayo nga ddala kituufu ekyapa kyawakirina naye nga naawe ate oyina waliwo yabapimira ettaka mu buveera buno obwa sukaali so ekyeyo mulina okukitegeera era kati ffe abamu twawaŋŋanguka peacefully. Chris oyagala kutugamba nti omwana ali eyo omwana akola bwakadaama ali Saudi asobodde okuŋŋaanyawo miliyoni ze 10-15 tekyandibadde kya magezi kuzikwata ate kuzitwala Uganda gy'ataasobola kuzifunira Uganda omazeeyo emyaka 3 tosobodde kufuna yadde akakadde wafuna input ate katuyagala okwata miliyoni 15 ozizzeeyo obeera totegeera naye ate Chris bwe tutunulamu ensonga gy'otugamba erabika nga oyagala kutugamba tuinvestinge wano mu UAE ebintu bya wano nga tulaba bya bbeeyi bizinesi nga tulaba sente empitirivu ife abafuna salary omutono 3,250 tuyinza kukola tutya okubanga naffe tuganyulwa mu ttaka lino eggimu kati wano olina kwegatta na banno ekyo ekisinga obukulu era gyeri embuzi gye nadde gyasagala kuwulira babajja tubba bwe wegatta ne banno bannayuganda obeerabidde abo bannayuganda be bw'owangaala nabo gwe era bw'oyagala okoleremu kubanga mu mateeka amala g'enjokuwa gye bunajjako awo ensobi endala balinkuba kyeyo gye batera okukola oli bw'ajja mu kipakasi ate anoonya bannayuganda banne babeere wamu ate bemanyi bamanyi ekyo kikolwa kya bujega kati wajjira ki kubanga ne mindset tegenda kukyuka nga tokyusizza abantu b'owangaala nabo nze kati wano ndowooza naatera kuyitibwa mu Russia kubanga gye mikwano gyange egisinga obunene ng'oggyeko bannange benkola nabo wano bannayuganda naye abantu bensinga okuba nabo mu ssimu yange nga mikwano gyange b'Amerika ba-Russia ba-Pakistan kwegamba twongere okubeera nga tetwekuumira nnyo mu ssaako z'abaddugavu bannaffe bwe kiba kisoboka omuwendo gw'olina okubeera nagwo n'abantu abo genda ng'ogusala otandika okugattako abantu abalala bakuweku experiences because ebintu biri bisatu ebifuga ekyeyo bisatu era bino tujja bikolera show number ebintu biri bisatu ebifuga ekyeyo tugiyita triple E ensonga yo mujulira bulungi nnyo bannange exposure experience and expertise ebintu bisatu bye bifuga ekyeyo ke katiba akakuwa emirembe ku kyeyo you must expose oteekwa oku-exposinga yourself to new opportunities you must find expertise oteekwa okuinvestinga mu skill ekufuula expert ku kyeyo oteekwa okufuna experience ng'oli ku kyeyo era byebintu bisatu bye tukusuubira okuddayo nabyo ewammwe ensobi ffe abantu abasinga obungi gye tukola bwe nve Uganda nzize Dubai okunoonya mulimu ntuukira Deira ewa sisita wange amanyi era bwenna ababeerawo ffenna tubeera bannayuganda tulya ku mmere y'emu tufumbira nawamu nvaawo ne ŋŋenda ku mulimu ne nkomawo oyagala kutugamba nti omuntu yandibadde amingolinga n'abantu abalala butereevu buli lw'omingolinga n'abantu abalala you exposing yourself to new opportunities buli lwo exposinga n'abantu abalala you gaining experience buli lwogenda mu bantu abalala you find new skills z'osobola okugatta ku skill sets zo z'olina nga gwe omuntu